Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi omwagalwa owa program yaffe eno ensulo ey'enkya tusanyusa okulaba nate ku program yaffe y'olunaku olwaleero. Twagala okwebaza kubanga otambudde naffe okuyita mu wiiki eno yonna n'okutuuka ku ssaawa eno eyakaakano. Ne twebaza Katonda waffe olw'obukuumi bw'atutaddeko, olw'obugabirizi bw'atutaddeko okuyita mu wiiki eno. Tetwagala kukitwala nga kye yandibadde alina okukola ne tutafaayo kwebaza oba kumusiima. Twagala okumwebaza atukoze bulungi buli nkya. Mbadde wano naawe mulabi wange omulungi omwagalwa ne tusobola okugabana okuva mu kigambo kya Katonda. Njagala okukkiriza nti nno wiiki etutambulidde bulungi, tugifunyeemu ebirungi, tugifunyeemu emikisa. Programu yaffe eno ebeera ku TV yaffe 3ABN buli ku makya okuva saa 12 okutuuka ku saa 12 n'ekitundu. Era tuli basanyufu nnyo bwe tubeera naawe omulabi omwagalwa. Teweerabira kugabana bubaka buno obulungi ne munno. Omuyite era naye omulagirire asobole okuteganga, awulirize era alabe programu eno tusobole okutandika olunaku lwaffe nga tuli bulungi. Tugenda okubeera n'ekyokuyiga nate ekiriko omutwe ogugamba nti bwe twali e Rooma. Bwe twali e Rooma. Nina kusaba muganda wange mwannyinaze weewombeke tusooke tuweeyo okusaba. Katonda affe twagala okwebaza olw'enkya ennungi n'olwaleero gy'otuwadde. Twagala okwebaza olw'obukuumi bwo, olw'obugabirizi bwo. Twagala okwebaza olw'emirimu gy'otuwadde okukola. Twagala okwebaza olw'ebirungi byonna by'otuwadde. Naye okusingira ddala twagala okwebaza olw'ekigambo kyo kye watuwa okutuluŋŋamyanga, okutuzzangamu amaanyi, okutukulemberanga, okutugumyanga mu byonna Taata. Tusaba otuwenga amaanyi buli lunaku okukeerera mu kigambo kyo. Tuyige tufune amafuta ago aganaatutambuza okuyita mu lunaku lwe tuba tugenda okutambula. Kaakano tugenda okubikkula okuva mu byawandiikibwa. Nkusaba nga nkwegayirira. Jangu otuyigirize, jangu otusomese by'oyagala tutegeere. Era obeere naffe okuyita mu lunaku luno n'emirembe ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bwe twali e Rooma. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiva mu kitabo ekya Yeremiya essuula eya 32 olunyiriri olwa 27. Yeremiya 32 27 agamba, laba nze ndi Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Ndi Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Era njagala okukkiriza nti muganda wange mwannyinaze gwe njogera naye ffenna tulina emibiri. Era tugambe nti ye Katonda w'abo bonna abalina emibiri. Tewali kimukola ki? Tewali kimulema. Olugero lubuulirwa nga ekkanisa yamala akabanga akagaziko ng'eteekateeka olukuŋŋaana lw'enjiri mu Rooma. Era ekifo olukuŋŋaana luno lwali lutegekebwa kyali tekyesudde wala nnyo na Vatican. Vatican mukimanyi actually bagamba nti waali tewaweza na mayiro okuva Vatican. Vatican kibuga ky'amaanyi nnyo nti kiyitibwa na nsi. It's a country of its own. Vatican ng'ekibuga. Ne byonna ebiri e Vatican tubimanyi. Kati ekkanisa yamala akabanga ng'eteekateeka olukuŋŋaana gaggadde mu kitundu kino. Naye olukuŋŋaana luno lwafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi okuva ku booluganda abaali bategeka okufuna ebizibu, kugenda mu makomera, okutuuka ku bantu okulwala ne bagendera ddala ku bitanda, okutuuka ne ku
ne kussa nti essinzizo ekkanisa yali etegeka ekintu kino olukuŋŋaana luno omwali ebikwata ku lukuŋŋaana luno byonna byakwata omuliro ne bisaanyizibwawo. Olukuŋŋaana lwafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo okusobola okubeerawo, era sitaani yali tayagala lukuŋŋaana luno lukolebwe. Yali tayagala lukuŋŋaana luno lukole ki? Lukolebwe. Naye ng'ate Katonda waffe ayagala olukuŋŋaana luno lubeerewo, kubanga Katonda waffe ekigendererwa kye bonna bakole ki? Balokolebwe, buli omu waali. Kakati munnange obutakulwisaayo olukuŋŋaana ku nkomerero ya byonna lwabeerayo okuyita mu kusoomoozebwa okungi, naye olukuŋŋaana ne lubeerayo. Era batugamba nti waliwo omwami omu yavuganga mayiro 130 buli lunaku, mayiro 130 ng'ajja kwetaba mu lukuŋŋaana luno. N'avuga n'ajja ku makya, n'avuga n'addayo olw'eggulo okumala ekiseera ky'olukuŋŋaana, mayiro 130. Rediyo y'ekkanisa mu kitundu kino nayo neeteeka olukuŋŋaana ku mpewo, era abantu bangi ne basobola okuwulira ebigenda maaso ku lukuŋŋaana luno. Abantu bangi ne basobola okulaba olukuŋŋaana luno ku TV, ne basobola okulaba olukuŋŋaana luno ku mikutu egya social media. Era ku nkomerero ya byonna abantu bangi ne bakkiriza ne bakyuka ne beegatta ku kkanisa okuyita mu lukuŋŋaana luno. Bayibuli erambika bulungi nti ne mu mbeera ezisoomooleza ddala Katonda ayinza okutuuka ku bantu n'enjiri. Tewali yali akkiriza nti nno olukuŋŋaana olw'enjiri lusobola okubuulirwa oba lusobola okutegekwa mu kibuga Rooma mayiro emu yokka, actually ne mayiro obutawera okuva ku Vatican. Naye kubanga Katonda alina gw'ateeseteese okununula, alina gw'ateeseteese okulokola, alina gw'ateeseteese okutuusaako obubaka buno ne mu bifo bye tutasuubira, ne mu mbeera gye tutasuubira, ekigambo kye kijja kukola ki? Kijja kutuukayo. Katonda enteekateeka ye yakulaba nga buli omu ategeera amazima, era buli omu ng'awulira amazima ago. Kakati kijja kusigala erinze naawe okukkiriza amazima gano ge tuwulidde oba okugaana amazima gano ge tuwulidde. Naye nga Katonda ateekawo embeera esobozesa ekigambo ky'okutuuka. Ne bwe tugenda mu bulamu obw'ensi mulimu ebintu ebijja, embeera ejja mu mirimu gyaffe, mu bizinensi zaffe, n'olaba ng'embeera eno nzibu nnyo, n'olaba ng'embeera eno tegenda kusobola kusomoka. Naye Katonda ye aba yatutemedde dda ekkubo. Teri mbeera Katonda gy'atasobola kutuyamba kuvvuunuka. Tewali kibuga kinene nnyo Katonda ky'atatusobola kutuyamba kuyingira. Emisolo giyitiridde, amabanja gayitiridde, famire ekyankalanye, buli omu ali ku bibye. Tewali, osanga amaka mangi, taata ali ku bibye, maama ali ku bibye, n'abaana bali ku byabwe. Buli omu alina ekisumuluzo ekiyingira ennyumba, waayagalira waayingirira, waayagalira waafulumira, buli omu ali ku bibye. Embeera egootaanye. Ekkanisa ezzeemu okuyuugayuuga, ekkanisa erimu okulumagana, erimu okusikaŋŋana emiguwa, erimu okwekuba enkokola. Katonda waffe tasobola kulemererwa kututemera kkubo kuyita mu mbeera yonna. Eriwo embeera yonna ezze mu bulamu bwaffe. Ne bweyebeera nga ffe tulaba nti embeera eyo ki? Esoomooza. Tewali mbeera esoomooza Katonda. Teriiyo. Yeffe abawulira okusoomoozebwa, naye nga ye embeera yonna eri mu mikono gye, asobola okugifuga. Tukkirize Katonda atukozese nga ebikozesebwa okutambuza ekigambo kye. Bw'osoma
olugero lw'omusajja Nayamani ffenna lwe tumanyi obulungi, n'omuwala oli omuddu. Nayamani yali jeno w'amagye ga Siriya, ye yali omukulembeze w'amagye, musajja w'amaanyi, mulwanyi, experienced fighter. Naye Nayamani nga muki, nga mugenge, kyekyembi, nga Nayamani mulwadde. Omuwala ono tumulaba, omuwala omuddu, omuwala eyaleetebwa obuleete bwingo, eyaleetebwa ng'omuddu okukola mu nnyumba ya musajja ono. Omuwala gwe wandirowoozezza nti talina bwogerero, nti tasobola kwasamya kamwa ke kwogera, laba Katonda bw'amuyitamu n'agamba mukama we, naye ku lwaki mukama wange abonaabona, ng'eri ewaffe waliyo ani? Waliyo nnabbi asobola okubayamba, waliyo Katonda asobola okubayamba. Omuwala ono yandisirise, kubanga osanga n'okwogera obwogezi kyandiviiriddeko obulamu bwe okuvaawo. Osanga okwogera obwogezi kyandimutwazizza ne mukomera oba kyandimugobezza ku mulimu. Naye kubanga Katonda atema ekkubo ne bwe tulaba nti wazibu, ne bwe tulaba nti n'embeera esoomooza, ne lwa n'embeera enyigiriza, kubanga Katonda atema ekkubo, yawa omuwala ono amaanyi n'obuvumu, n'ayogera n'agamba bakama be. Era tulaba okulokolebwa kwa Nayamani nga kukola ki? Nga kuyita mu muwala ono. Teri mbeera nzibu eri Katonda. Ate kyakyo tulina okumanya baganda bange bannyinaze, Katonda tafugibwa mbeera. Katonda yafuga embeera. Emirundi mingi ebintu bitutuukako mu bulamu ne tugamba, ku lwaki kino kintuuseeko, Katonda kino kintuukako kitya, obadde luddawa, wabadde weebase, wabadde okoze otya. Ne tuluuza muno embeera yakutte Katonda. Ne tulaba nno Katonda yafuga embeera eno yonna. So teri mbeera yonna ejja gy'oli muganda wange mwannyinaze erina kukweraliikiriza, kubanga embeera eyo wejjira Katonda aba yagitegedde dda, Katonda aba yagirabye dda, Katonda aba yatemye dda ekkubo w'olina okuyita mu mbeera eyo. Obuvunaanyizibwa bwange kumusaba atulage, taata ndaga embeera eno ngisomose ntya, embeera eno ngiyiseemu ntya, onnyambye ntya okuyita mu mbeera eno. Bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo. Njagala otunuulire Kabaka Nebukadduneeza. Kabaka Nebukadduneeza tulina olugero olw'abavubuka bali abasatu, bakwano ba Danyeri. Kabaka akoze ekibumbe, golden image ey'okusinza. Abavubuka bagaanye okola ki? Naye nga jjukira mu kukola ekibumbe kino kyakolebwa nga batagetinga, abakikola batagetinga abavubuka bano bennyini, kuba baali bakimanyi nti abavubuka bano tebagenda kukkiriza mulundi nagumu kusinza kibumbe kino. So nga engeri yokka gye bayinza obbakwatamu okubatta oba okubasiba kukola kintu kino. Bantu bangi batutegera enkwe ne bakola ebintu nga akikoze deliberately kulaba ng'ogwa mu katego ke, era bw'ogwa mu katego ke olyoke osobola okufuna obuzibu eri abakulu, eri bakama abo, eri abantu b'owangaala nabo, embeera ekutabukeko. Abavubuka bano baali bakimanyi enteekateeka y'abasajja bano ababi, naye era ekibumbe bwe kyateekebwawo okusinza ne kutandika, abavubuka bano ne bagaana okusinza, okuvunnama eri ekibumbe. Olugero tulumanyi nga bwe tutambula tutuuse ku kabaka mwennyini n'abawa n'omukisa omulala, kubanga yali ayagala abavubuka bano, naye abavubuka ne bagaana okusinza ekibumbe kino. Bakwatibwa, basuulibwa mu muliro, babeeramu ne malayika. Actually Bayibuli egamba mwana wa Katonda mwennyini, babeeramu ne Yesu Kristo. Omuliro ne gutabookya, tebaafunako wadde akaviiri akaayokebwa. Kabaka n'abayita ne bava mu muliro era ne bafuna obukulu. Mirundi emeka ng'Abakristaayo gye tutiiriridde Katonda waffe, gye tutiiriridde okuyimirawo ku lwa Katonda waffe,
sina mu mbeera ya kufa kuba bano risiki yaliwo kwali kuttibwa naye ffe emirundi egimu risiki eriwo kufiirwa mulimu risiki eriwo kubeera kufiirwa mikwano risiki eriwo kufiirwa baaluganda bantu kutwesalako obuntu bwe butyo ne twegaana Katonda ne tuva ku Katonda ky'ayagala naye nga tetumanyi nti Katonda ye kubanga tugambe takwatibwa mbeera already yali amanyi abavubuka bano nti bagenda kutuuka ku ssa lino era ng'amanyi ataddewo mechanism nti abavubuka bano bwe banaagaana okusinza ekibumbe kino balina obbasuula mu muliro. Kakati bwe babasuula mu muliro ngenda kubakolera ki oba tugenda kukola tutya? Era Katonda ng'ataddewo solution ti bwe banaagenda mu muliro nze mwennyini ngenda kuva ku nnamulondo yange ngenda embeere n'abantu bange mu muliro. Emirundi egisinga Katonda tumudinayinze the opportunity oba tumummye omukisa okubeera Katonda mu bulamu bwaffe. Emirundi egisinga Katonda tumummye omukisa okukola ebyamagero by'ayagala okukola mu bulamu bwaffe. Emirundi egisinga Katonda twagadde omutegeerera, twagadde okugoyinga ahead of him ne twerabira nti nno tewali Rooma nnene eri Katonda, tewali kizibu kinene eri Katonda, tewali kweraliikirira, tewali kutya kunene eri Katonda kubanga byonna abimanyi, abirina mu mukono gwe. Amanyi obulamu bwange, amanyi bugenda kukomekkereza butya, obuvunaanyizibwa bwange kanneeweeyo mu kwagala kwe, kanneeweeyo mu maanyi ge, ye kamuleke anwanire entalo zange nga bwe yalwanira ekkanisa eno. Era okukkakana ng'omulimu gubuuliddwa, ng'ekkanisa ezimbiddwa, nga abantu bakyuse ne badda Katonda gy'ali mu kibuga, mu kitundu abantu bonna bwe bali basuubira nti nno tewasobola kubeerawo kintu kirungi kibeerawo ku lw'ekkanisa, ku lw'obukristaayo. Katuyige okumwesiga, katuyige okwewaayo gy'ali, ebizibu byaffe byonna, okweraliikirira kwaffe konna, okutya kwaffe kwonna katukuyiringisize ku ye. Ye yekka yagenda okubeera n'amaanyi, yalina obusobozi, yalina byonna, yasinga okutwagala n'okusinga ffe bwe tweyagala. Kakati ayagala ebirungi bituuke gye tuli, ayagala okutuwa obulamu obw'essuubi, ayagala okutuwa obulamu obw'omukisa mu mirimu gyaffe, mu bizinensi zaffe, mu maofiisi gye tukolera, mu nnimiro gye tubeera, ebintu byonna bye tukola. Katonda ye yeetegese okuwa omukisa mu mbeera eyo. Zino zonna Rooma eziyimiridde mu bintu byonna ebitambula mu bulamu bwo, ye mwetegefu okuyamba okuzivvuunuka n'okuziyitamu. Kuno kwe kusaba kwange gy'oli gye ndi olunaku n'olwaleero, katumwekwase ye kubanga byonna ebyaffe abimanyi. Ngenda kusaba twewombeeke, tweweeyo okusaba. Omulungi yatwagala Katonda waffe, twagala okwebaza olw'ekiseera kino, twagala okwebaza olw'ekyokuyiga ky'otuwadde, byonna ebyaffe obimanyi. Tewali mbeera ekusinga maanyi, tewali mbeera ekukwata, tewali mbeera gy'otamanyi. Kaakano tuwa obuvumu, tuwa amaanyi okwesiga ekyo, okugumira ku ekyo, tumanye nti byonna ebinajja mu bulamu bwaffe gwe wabiwangula ku musaalaba era ogenda kutuyamba naffe okuwangula ebintu ebyo. Tufulume tubulire ekigambo kyo, ne mu mbeera eyinza okulabika nga nzibu, bangi bawulire eddoboozi lyo, otuwa emikisa mu mirimu gyaffe, mu ntambula zaffe, mu nnyingira zaffe, mu nfuluma zaffe. Taata, katulabe omukisa abantu abatwetoolodde, balabire ku ekyo kibamale okukyuka okudda gy'oli. Taata, otukuumire mu kukkiriza kuno, otuwe essanyu mu bulamu bwaffe, mu maka gaffe, mu mirimu gyaffe, otuwe enkulaakulana, otusaasire, otusonyiwe byonna ebitatuukiridde mu bulamu bwaffe by'olaba. Taata, obijje mu bangi balabe omusana gwo n'ekitangaala kyo nga kyaka mu bulamu bwaffe okwakira ensi eno. Tuwulire mu bino ebitono bye tukusabye, twongereko ebirala bingi, kubanga kuno kwe kusaba kwaffe era kwe kwebaza kwaffe, okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.